Wakiso ne gavana we Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna ba mayors ba councillors sebe secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna ba member baffe mwenna ba foot soldiers bannamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero lwa ssanyu nate newankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono, bamala okutemula omukulembeze wa nnono batula okutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana, kinsanyusiza nnyo. Ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mu abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali. Naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana n'abakulembeze bakunga, ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe kwali okukayanira obufu kwe ojjidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebya struggle tebitambula birekeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meya, nga MP obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kye twali tubagamba mu ntandikwa kye tubagamba kati era kye tugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati genda 40 kwekubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate nenakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati olukomera kyonna tetukyalitya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndi mukusinkana bantu b'e Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa e Wakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamwe ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulaba nga mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, Mwanda Nkunyingi baagala Mwanda oli gwe balaba mu kampeyini. Nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Ffe tuli ba servant, kye twajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu y'ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano. Ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira. Era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa.
mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikozesa obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu, abaagenda ewannakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye ebya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabuulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna bonna babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulamwa gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tuvudde, tuba tuswaziza abana abantu n'abalala batalabika, n'abaana bali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si beewakiso mwekka kati mwe beekwatiriza, naye bangi nnyo mwe bakansala nammwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano gye twakola twagikola mu lwatu mwensi eraba, nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi, twabayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetagakola okujjako biyimirirako basebo ne banyabo. Yensonga lwaki njamba galubakutiramu abakulembeze abali wano, timbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babaddeterako information naye nga bweŋŋamba nti waliwo ne propaganda mungi, bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulese okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene, naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda, ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kyekimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawa ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe, mumanyi lwaki ekulaakulana. Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu baze dizaye nga ye, bamusiba mayisa oba kalabba. Wane waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti bulyake butemu bubbi, ne bakola endagaano. Bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe, oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano, kakasa mwena muli attentive, mugamba president agenda byogerako, ye nja byogerako, oyinza obikola n'otobyogerako.
mwenna mumanyi tiwesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda ti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna, bonna bamuguddeko nga bali mutya. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa. Ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira $2,000,000 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya, nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nenonyereza nenfuna evidence, era nenfuna nempita meeting erimu abakulembeze bonna, aba deputy president bonna, abakulembeze b'ekibiina bonna, omuli leader of opposition, omuli secretary general, omuli deputy secretary general, n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa. Nga bwe tukola bulijjo, nga bwe nakola nga bampadde information tibaleese obukadde 40 ne babawa ba MP, ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no we Kayunga isebte bandike ne bakkiriza nti sente bazikiriza, era nitubabuliyo ekyokola sente muzizeeyo, abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo be bawadde million 10,000 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna, era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno, kituufu sente zino twagenda nituzeegabira. Sente meka? $500,000. Ngekyennyike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu, era nandikiwakanyiza ti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna. Nedda, wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi, siza abaaliwo siza abaasookawo. Buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu, ekyo kikyamu sikkaanya nakyo. Era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3. Okusooka kwe kuzayo sente z'omusolo, ekyokubiri kwe kwetondera Abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe, pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emirimu. Bino mbyogera ku mukulu munnange, naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP. Eyo y'engeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Ne kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikulye komishonera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ebikyamu, pozi nga takoze kikyamu, naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa. So bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala obategeezamu abantu bwe wakisona ddaamu abantu ba wano baganda bannange, mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya.
bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo ky'ekitiibwa ky'okola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kye kitubeezawo, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera